Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ategeezezza abalonzi mu bitundu bya Buganda nti teyabanyiigira olw'obutamuwagira mu kulonda okuwedde wabula nti yakizuulanga obululu bwe bubbibwa. Museveni asinzidde mu kisaawe ky'okugombolola y'ekitundu mu disitulikiti y'Empigi gy'akubye olukuŋŋaana akawungeezi ka leero ng'akomekereza olugendo lwe lwamazeeko ennaku 3 ng'alambula abantu abaafuna enzimbi za parish modo mu bbendobendo ly'Empigi mu disitulikiti okuli Gomba, Butambala n'Empigi. Akikaatiriza nti teyanyiigira ku bantu ba Buganda wabula nti yanyiigira abo ab'oludda oluvuganya gavumenti abaamubba obululu obukadde 2.7 ate nti ab'NRM ne babiteekamu okubalaata. Milioni 2.7 naye okubba bwali bulagajavu bwa NRM tebafaayo babeerawo buno obwana bwa opposition ne bujja ne bubba ne butiisatiisa abantu ne batabukwata n'omukono gw'amaanyi tewali kyamaanyi nnyo okujjako okubba kwa opposition muleme okwenenya abawano mu Buganda nti twasobe no okusinga kwali kubba wadde walimu ebyobufuzi nabyo naye ekikulu kati nakimanya y'ensonga ku luno tugenda tewaliwo buli muntu yenna okukuba akalulu alina okuyingiza ekinku mu kyuma nekimukakasa sobola okukakasa nti buli muntu akuba akalulu kamu. Mwai Museveni agambye nti ku mulundi guno ebyokubba akalulu yabisalidde amagezi kubanga gavumenti egenda kufuna ebyuma eby'ekikugu okumalawo omuze ogw'okubba obululu nga bwe kyali. Mwami Yoweri Museveni era yeeyamye eri bannampigi ku nsonga y'okuyitimusa eddwaliro lya gavumenti lya Mpigi Youth Center lifuuke eddwaliro eddene oba hospital n'agamba nti agenda kwogera n'abaminisitule by'obulamu ku nsonga eyo okusuumuza eddwaliro ly'Empigi. Eddwaliro ly'Empigi tugenda kubanga enkola yaffe nti buli district ebeerere district hospital yenkola yaffe naye twali tetwagala esafuliya etalina masiga. Esafuliya erina okubeera n'amasiga gogiteeka bw'oyagala kufumba emmere naye bw'odira esafuliya n'ogiteeka mu kyoto ekyoto kigenda kuzikira nti bangambye nti nfumbe kati ndeese esafuliya n'engiteeka mu kyoto omuliro gugenda kuzikira. Pulezidenti era alagidde ab'ebyokwerinda baddemu bakwate omusajja yakwatibwa mu bubbi bw'ente mu ggombolola y'ekitundu ate kooti n'emwejeereza alagidde poliisi obutaddayo na kuwa kakalu kaayo ku muntu yenna yeenyigidde mu bubbi bw'emmwanyi kabuba obubbi bw'ente. Minisita omubeezi wa microfinance Hajji Aruna Kyeyune Kasolo yalagidde poliisi nti ekwate abawozi b'ensimbi bamanerenda abajja ku bantu endagamuntu zaabwe nga bagenda okubawula ensimbi. Kyokka bibadde bikyali bityo bana NRM baguddemu ekikangabwa ababadde bava mu lukuŋŋaana lwa Pulezidenti Museveni bwe batuusa ekitundu ne bagwa ku kabenje nga badde ewaabwe. Akabenje ako kavudde ku motoka kika kya Toyota Kata namba US 362H eremeredde ddereeva waayo newaba n'egwa ekigwo ku kyalo Mbizinya okumpi ne Buwama era ababadde ku loole eyo ey'emitayimbwa abasukka mu 15 bamenyesemenyese abandi ne babuuka n'ebisago ebitonotono. Omu ku beerabiddeko n'agabwe ku kabenje kano Maleja Aberi Muzeyi Bikando ow'eBuwama ategeeza Kyabasa nti abawagizi ba Pulezidenti Museveni babadde baddayo ku kyalo eky'Essenyondo ku kizinga Bunjako. Akabenje kagudde wano Mbizinya Kanta namba UA 362H omugoba waayo obadde avuga emmotoka waremereddwa emmotoka eno n'erindigula ennume y'ekigo ebaddeko abawagizi abadde bava okulaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde mu ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti y'Empigi. Tusobodde okuba nga twogeddeko bagamba nti nno omugoba w'emmotoka abadde tadduka nnyo naye emmotoka nabo beekaze bwekanzi nga egudde naye abasinga obungi abantu 15 balumiziddwa. Obwakabaka bwa Buganda bulangiridde enteekateeka namutaayike ey'okulaakulanya ebyemizannyo omuli n'okuzimba ebisaawe mu masaza gonna 18. Kamalabe Nabuganda Charles Peter Mayiga bino abyogedde atongoza empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno 2025 ku mukolo ogubadde mu bimuli bya Bulange Mengo.
era mu nteekateeka eno y'okukulaakulanya ebyemizannyo kabineti yayisa enteekateeka ey'okuzimba ebisaawe byayiika waakiri 10 mu masaza era amasaza 9 gamaze okufuna ettaka wagenda okuteekebwa ebisaawe ebyo. Tosobola kukulaakulanya bya mizannyo nga tolina bisaawe we bazannyira, era tukizudde ntulina okusomozebwa kw'amaanyi ku ludda olwo, era amasaza agamu gatandise n'enteekateeka ey'okuzimba ebisaawe ebyo. Ndoza ab'ebuddu mwabawulira balina n'emisinde mwe bakuŋŋaanyiza ssente ezigenda okuzimba ebisaawe bino nga bwe tunoonya ne bannamikago. Mbakuutira mubeere beesimbu nga mutambuza omupiira guno ogw'amasaza, omupiira guwangule nga tukitwala nti kikulu. Awatali bwesimbu tuwawa mpisa, awatali mpisa omupiira tegusobola kuwangula. Omumbuga era kinogaanyiza nti Obwakabaka bwasazeewo okuwandiisa ttiimu z'amasaza zonna 18 nga kiraabu, era nga kino kigenda kwongera okusitula omutindo gw'empaka zino n'okuyingiza ensimbi mu bonna abakwatibwako empaka z'amasaza. Era kabineti yayisa enteekateeka y'okuwandiisa ttiimu z'amasaza nga kiraabu. Kansuubire ab'amasaza kino bakiwulidde bulungi n'abamaneja. Twayisa enteekateeka y'okuwandiisa ttiimu z'amasaza nga club, era kigenda kutandika omwaka 2026. N'olwekyo tulina enteekateeka y'amaanyi era yayisibwa kabineti y'Obwakabaka okulaba nga tukuza emizannyo gyonna okutwaliza awamu. Wano nnyinza okusoosowaza omupiira ogw'ebigere, naye tulina emizannyo emirala mingi. Twagala n'omuzannyo egy'okubaka egy'amasaza, twagala emizannyo egy'okudduka egy'amasaza, twagala okukuza emizannyo egyaffe egyawano egy'edda ng'ekigwo, omweso, era mugenda kubiraba. Minisita eby'emizannyo abavubuka n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga abuulidde Katikkiro nti empaka zino zongedde okuwa abantu ba Kabaka emirimu okuviira ddala ku bazannyi. Ssaabasajja Kabaka atulagira nga tukola ensonga z'omupiira, omupiira guwangule. Omupiira guno bwe tuba tugwogerako, omupiira gw'amasaza, kitegeeza ki mu bibalo? Kitegeeza nti abazannyi 5 be tumaze okuwandiika mu ggwandiisizo abagenda okusamba mu mpaka zino 2025. Era abazannyi omupiira mu Bwakabaka bwa Buganda abavuddeyo ne basunsulwa, abaami n'abazanyi ba Kabaka abali wano bagenda kufuna omukisa okulaga eggwanga kiki balina era kiki bazannya. Mukama wange, tulina obukugu officials ababeera ku mulimu guno okuva leero paka nga tugumaze bali 217. Ssentebe w'emipiira gy'amasaza Haji Sulaiman Ssejjengo agambye nti abazannyi bangi bongedde okufuna akatale mu kilabu ezivuganya mu ligi y'abinywera wano mu Uganda nga bavudde mu mpaka z'amasaza. Abazannyi b'omupiira bawerera ddala 22 be twalina tetugenda kubalabako omulundi guno kubanga baasuumusibwa, baalabibwa amatiimu ag'enjawulo, Big League, Premier League n'abamu ku bo baalabibwa amatiimu agali ebweru w'eggwanga, era tetulinawo mu ggwanga muno. Era ssebo omulundi guno tuteeseteese amateeka gaffe bulungi okulaba nga ebiruubirirwa by'empaka byonna bivaayo bulungi. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Sarah Nannono Kaweesi ku lwa ssentebe w'abaami ba Kabaka b'amasaza akowodde Buganda okuteekamu enkola byonna ebyatandisaawo empaka zino n'okugondera amateeka agafuga empaka zino. Ku lw'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA, Edgar Watson akulira eby'emirimu ku FUFA agambye nti bongedde okunyweza enkolagana yaabwe n'Obwakabaka okukuuma omutindo gw'empaka z'amasaza. Ssebo Katikkiro, njawo kwebaza ennyo naddala enkolagana eriwo wakati wa FUFA n'ekitongole ekiddukanya emizannyo. Oweekitiibwa Robert Ssebo, tukolagana bulungi nnyo era twebaza nti ebintu byonna ebikolebwa kati bitambulira kumpi ku mulamwa ogw'omupiira nga bwe gusaanidde era bwe gutambula. Ssebo Katikkiro, ndoopa nti enkolagana esusse we twali tulowooza, era tulowooza nti tujja kukolagana bulungi nnyo wakati wa FUFA n'abategeka amasaza. FUFA esuubiza nti ejja kweyongera okuwagira, okuyambako n'okukolaganira awamu n'abategesi. Bannamukaga aba Airtel Uganda, Centenary Bank, UNAIDS, CBS FM, BBS Telefina ne Plascon beeyamye obutassa mukono mu kuwagira empaka zino.
empaka z'amasaza ez'omwaka guno zigenda kutandika ku lw'omukaaga luno nga 21 era bannatamegwa b'empaka ez'omwaka oguwedde 2024 aba Buddu be bagenda okugulawo nga bazuuzumba ne batabani ba kitunzi ab'eggomba mu kisaawe eky'ekitoovu Arena mu kibuga Masaka. Empaka zino zigenda kubaaza mulundi gwa 21 okuva mu mwaka 2024 nga Gomba yesinga ebikopo ebingi 45, Buddu Mawokota ne Bulemeezi ebikopo 3 buli emu, ate Singo 2, Kooki, Kyaddondo, Buluuli ne Busiro ekikopo kimu kimu.